General Yoweri Kaguta Museveni emberenge yamugagidde dda. Kino kivudde kubeera nti oluvannyuma lwe yavudde mu ggwanga erya Russia olwatuuse Uganda yakomyewo n'obusungu obw'ekitalo obutagambika era ng'ono lwatuuse n'alagira nti woofiisi za United Nations Human Rights Commission aziggaddewo mu ggwanga lyattu erya Uganda n'agamba nti abantu abo takyabeetaaga mu ggwanga erya Uganda. Bano babadde bamalidde ddala emyaka egiwera 18 beddu nga baweereza mu ggwanga erya Uganda. General Yoweri Kaguta Museveni yasinziddeawo n'agamba nti alaba nga tebakyalina kye basobola kugatta ku bannayuganda n'olw'obukulu bw'ensonga eyo takyabeetaaga era n'abawa ennaku 2 zokka babeere nga baamusa eggwanga lyattu erya Uganda. Olunaku olw'eggulo lwe lwabadde olunaku olusembayo okubeera nti bano bazinzemu engugu zaabwe. Wenjogerera bino nti era woofiisi zaabwe zaggaddwa dda emirimu gyabwe tegikyakakkalabizibwa mu ggwanga lyattu erya Uganda. Obusungu buno yabujje mu ggwanga erya Russia nga buli muntu kyeyeebuuza nti obusungu abujje ku ki. Kigambibwa oluvannyuma lwa ICC okumuteekako ekibaluwa kye bakuntumye ng'era yeetaagibwa ne mutabani we babitebye ebikolobero bye batuusa ku bannayuganda. Ono obusungu yabujje ewa Putin ng'amugambye nti kirabika abo abazungu be weesibyeko eggwanga mu ggwanga erya Uganda be bakulyamu olukwe. Tandikira ku ba UN obagobe ekivaamu ne embasi z'abazungu zonna z'olina mu ggwanga lyattu erya Uganda bafuumuule. Era kigambibwa nti kwe yavudde ku bano addako okuggala embasi za America mu ggwanga lyattu erya Uganda ng'ono gye bikkira ayagala kulangirira nga nakyemalira awedde emirimu nga tebakyali amukuba ku nsolobotto. Jjukira nti abazungu babadde bamwesiga okumala ebbanga lyonna era nga gwe bazannyisa emizannyo gyabwe naye nga abazungu bano ate tebakwatagana na ggwanga erya Russia, tebakwatagana na ggwanga erya China, tebakwatagana na mawanga aga Korea, naye bagenza okulaba ekyabajja enviiri ku mutwe ng'agenza okusisinkana nakyemalira Putin ne banyiiga nnyo ekyabaleetedde okubeera nti omusajja ono bamuggyamu obwesige era ne bagamba nti bagenda kwawula naye nga tebakyagatta byankolagana wamu n'omuwa ebyokulwanyisa bye babadde bamuwa. N'abeegattira mu kago ogwa NATO banyiize nnyo olw'okulaba ekikolwa kino nga Museveni atandise okudayininga ne Putin ne beebuuza nti ate omusajja ono atulyamu olukwe kiki kyagoba. Era awo we yasinzidde n'agamba katandika okubeegobako. Yatandikidde ku United Nations Human Rights Commission n'abagoba. Kigambibwa nti n'abalala agenda abagoba omu ku omu nga yeekwasa obusongasonga obutono. Bino byonna ebyokugoba abazungu byakakasiddwa owa High Commission era nga bw'ati bwe yayogedde ng'akakasa nti bagobeddwa mu ggwanga erya Uganda. UN High Commissioner for Human Rights. Kampala, Uganda. The Independent, the UN High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, has officially closed the agency's offices in Uganda and concluded all operations following the government's decision not to extend their mandate. On Saturday, August 5, 2023, the office in Kampala officially ceased its operations, as stated in a press release from the agency's headquarters in Geneva. Turk expressed his regret, acknowledging the 18 years of collaboration with civil society and various stakeholders in Uganda, as well as engaging with state institutions to promote and protect the human rights of all Ugandans. Museveni agenda kugoba abazungu e Uganda. Museveni akomawo kugoba abazungu e Uganda. Embase zaabwe azigale ne America agenda jiggala. Mbwenu musaaga. Ne America agenda jiggala. Muwulira Museveni agenda kugoba abazungu e Uganda. History repeats itself ng'omusiru omupya akola abakadde kye baakola. Agenda kugoba abazungu naye agenda kugoba NGOs ez'abazungu abagobere ddala. Embasa azigale. Tolaba nga nkyogera ng'ekitasoboka oba ng'ekitaliiyo. Mukama yatuwadde dda spark off. Museveni agenda kugoba abazungu e Uganda. Alikeyo abachina be n'abayindi n'abarasha n'abayirani. Bino tujjukira nti Amini yabikolako era n'agoba abazungu mu ggwanga Uganda ng'agamba nti ayagala Uganda ebeere y'abaddugavu bokka bokka bakyeruppe abakooye mu ggwanga lye talina kyabeetaaza. Oluvannyuma lw'omwami ono Idi Amin Dada okugoba abazungu mu ggwanga Uganda ebyamutuukako nakakati singa abadde mulamu singa akyakijjusa kubanga ye yali enkomerero ye ey'okuva ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda era nga n'olwaleero n'abafamire ye abaasigalawo tokyayinza kumanya nti ddala ono ava mu famire ya Amini
era tewakyali ayinza kuvayo neyeeyoleka mu lwatu. Bwe gutyo ne mwami Museveni oluvuvuma lutandise okuvaayo nga bagamba nti osanga naye kakoze kino eyinza okuba emmandusa emujja ku bukulembeze bw'eggwanga, kubanga okuva yasazeewo okuli olukwe mu bazungu bakolaganye nabo ebbanga lyonna ate n'asalawo akolagane ne Putin nakyemalira, kiyinza obutamubeerera kirungi, era nga n'abamutaddeko ebibaluwa bye bakuntumye bayinza okwongerera ddala okunyweza zinnatti ne balaba nti bamusimba mu kaguli ajagibwewo mu ngeri yonna okulaba nga takolagana na bannakyemalira abalika bwanango n'abazungu. Bino yabikakasa ng'ennaku z'omwezi nnya lwe yagoba abazungu bano, kyokka ate nga byali byafulumako dda mu nvuuvuumo mu nnaku z'omwezi nga lumu, omwezi guno gwennyini nga kikakasibwa nti agenda kuteekawo obusongasonga agoba abazungu alabike nti alangirira mu lubu lwa bannakyemalira nga tewakyali ayinzamu kuba ku nsolobotto oluvannyuma lw'okuba nga alangiridde. Wuliriza emboozi eno otegere nti wamma ddala kakati Museveni nakyemalira awedde emirimu. Obusungu buno bwonna yabujje wa Putin e Russia okulaba nti asalawo okugoba abazungu. Jjukira bakolaganye nabo ebbanga lyonna naye olwaliro asazeewo n'abeefuulira, era kati asazeewo nti agenda kubeegobako atandike kukolagana ne bannakyemalira omuli Abalasha, omuli Abakoleya, omuli Abachina n'abamawanga amalala. Spark off egenda kubeera bweti wayagalira okikola. Mujjukira lwe najja ne mbagamba emmotoka gye bagenda okugoba ng'erimu ebyokulwanyisa ng'egenda wa His Excellency Kyagulanyi egenda okuyita ku misanvu gy'ekanyanya edduka eweteetya egende simanyi bagikwatire mu kadiba simanyi mu kabira akawanga ogende wa His Excellency ekintu ekyo kigenda kuddamu. Bakikomezaawo mu pulaani zaabwe. Bagenda kwata emmotoka ey'ebyokulwanyisa wabula nga egenda wa His Excellency Kyagulanyi ng'abazungu be babimuwadde. So Museveni byonna abikwate akikozese mu nsi yonna okulaga ensi yonna nti abazungu baagala mujjako nga bayita mu Kyagulanyi. So abawe essaawa 24 oba 48 oba 4 nga baamuse Uganda.